Mastura Nakisozi omutuuze w'ekyebando kisalosalo mu divisioni y'e Kawempe y'omu ku bawangaala n'akawuka akaleeta mukenenya era ng'amaze nako emyaka 19. Ono okukitegeera nti yali mulwadde yamala kwekebeza oluvannyuma lwa bba okufa. Mu mwaka gwa 2005 nali mufumbo nga nina omwami nga tulina omwana omu myaka egyo yali wa myaka 10. Mwami n'atandika okulwala then n'agenda neyeekebeza ne bamuzuula ng'alina akawuka naye tebasooka kuŋŋamba nze aba famire ye. N'alwala nnyo then mu March mw'ogwo omwaka n'afa. Kati bwe yamala okufa nga maze okitegeera nange nenfuna amaanyi ngende neekebeze. Nga kitegeerekese nti alina akawuka akaleeta mukenenya, Nakisozi agamba yayita mu kusoomoozebwa okw'amaanyi. Abantu abaali banneetoolodde baatandika okuba nga bansosola mu ngeri emu oba endala nti ekyasinga ennyo okunyigiriza okulaba nga kinnumye nnyo nti omwana wange yali 10 years mu kiseera ekyo baatandikanga omugaana okuzannya n'abaana abalala. Ng'embeera emususeeko yasalawo okwegatta ku kibiina eky'abannakyewa ekyali kiwa abantu emirimu egitali gya kusasulirwa ng'eno gye yawummulira ku bigambo ebyali bimwogerwako. Naye nga ekyantwala okukolayo kulaba nti sisiiba mu community olw'ebigambo ebyalimu n'engeri gye babanga bansosola ennyo ne ngamba kange n'ensibe ng'enveeyo olw'eggulu. Eno nno gye yafunira ekirowoozo ky'okutandikawo ekibiina ki Kawempe Home Based Caregivers Alliance n'omulamwa ogw'okukubiriza abantu okwekebeza akawuka akaleeta mukenenya mpozzi n'okubudaabuda abo abakoseddwa ekirwadde kya mukenenya. Ngamba kanzireyo ntandike okumobilizinga bakyala bannange. Twalina akaloomu kaffe ke tubeera mu kasimolo veranda awo nayitanga abakyala naye mu kiseera ekyo naye sinafuna maanyi gasobola kwogera nti nina akawuka. Naye nga just mbayita ne mbagamba bannange twekebeze tumanye bwe tuli naye nga tebamanyi nsonga lwaki. Wetwogerera ng'ekitongole kino kiina bannakyewa abasoba mu 10 nga kati batunuulira bulwadde bwa siriimu bwokka wabula babudaabuda n'abo abakoseddwa obutabanguko mu maka, ebibamba n'endwadde endala nnyingi. Nakisozi agamba ekitongole kisobodde okukyusa obulamu bw'abantu naddala abo abaali baweddemu essuubi. Kireese enkyukakyuka nti abantu bamanyi nti obulwadde gye buli babukkiriza ate ne basigala nga bamira eddagala ate ne bayamba abalala. Nakisozi n'abalala abalinga ye abeegattira mu kibiina ki Uganda Community Caregivers Alliance batubuulidde okusoomoozebwa kubasanga mu kukola emirimu gyabwe. Omulimu ogukolebwa mu community munene naawe President Ssebo kati gwenjogerako watugamba nga mu COVID munoonye abantu abalina obubonero mubateeke ku ddagala mubabudeebude naye nga ne glove tetuzirina era bangi kuffe bannaffe baalwana. Bano kati baagala wabeerewo ekikolebwa naddala mu kubaga amateeka agaluŋŋamya emirimu gyabwe kw'ossa n'okuteekawo ensako yaabwe ebayambako mu kuddukanya emirimu gyabwe. Ke kaseera okubanga naffe etuteeka mu budgets oba mu programs zaayo nga ffe ffennyini tumanyi nange ndi VHT naye VHT program ntono nnyo okubanga emalayo ba caregivers bonna. And our demand is one, that the work of caregivers in this country is recognized, is respected, is rewarded, because they are doing a very instrumental role in ensuring that people are healthy, in ensuring that persons living with HIV